kitalo nnyo okufiirwa mukwano gwaffe Isma abadde blogger ate nga kitunzi w'ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM, ate abadde muwagizi wa Muzeeyi Museveni, ate abadde muwagizi wa General Muhoozi. Kulwaffe ng'aba MK Movement twafunye amawulire ag'okutibwa kwa Isma mu Bugambwe, akawungezi k'olweggulo twabadde Kasese. Mukama waffe chairman n'alagira nti tujje twetabe mu kuziika. So tutuse ku makya ne twegatta ku famire okuprosesinga omubiri gw'omugenzi ogujja Mulago okugutwala mu maka ga kitaawe ezana. Era wabadde wabulawo budget ebadde ya bilioni 5, Muzeeyi budget gye yatuwadde ng'ebulako bilioni 5. Mukama wange General Muhoozi nazo n'aziweereza ku simu ya Muzeeyi ziyambeko mu kuziika. Ffe ng'aba MK Movement tunyoleddwa nnyo okufiirwa mukwano gwaffe, era tusaba Katonda omwoyo gw'omugenzi agulamuze ekisa, ate era tusaba n'abo abakambwe abagenda batta abantu obukambwe mu bukendeeze, ate tubasaba abatemu abo abatemu bamanyi gye bali. So twagala Mukama muhumuze emirembe, ate n'okunoonyereza General Muhoozi agambye ku mukutu gwe, agambye tubategeeze nti ye mwennyini asitukiddemu okwegatta ku poliisi n'ebitongole ebikuumaddembe ebirala okulaba nti tufuna abatemu abasse muganda waffe n'abalina obusungu obungi babukendeeze. Nsaba munzikirize nsabe mukulu wange kojja wange Tamale ebirungi ababuuzeeko.